bino okuteekerateekera ensi eno Matiya Kasaija ategeezza laadiyo ya Kabaka ky'abbassa mu jugumiza ggwanga tekyakoleddwa Ssaabawaabi ow'emisango gya gavumenti kyongedde okulaga nti yalina musango gwonna gumuvunaanibwa nti kubanga amabaati ye gaamuweebwa buweebwa. Katonda omanyi Katonda naye talya z'amaanya. Katonda talya z'amaanya amazima tigeekweka. Saakubulira luli nakugamba nze siina musango. Sabba saasaba ontege sabba saasaba oli omuntu yagamba waawo jangu nkuwa ekintu kino ate nga baakikolako dda si gwe mulundi gwali gusooka. Sikugamba kuwulira bulungi siina musango. Saalina musango. Taalina musango. Katonda omanyi Katonda naye talya z'amaanya. Katonda talya z'amaanya amazima tigeekweka. Ye omumyuka owokusatu owa Ssaabaminisita wa Uganda Hajati Lukiya Isanga Nakadaama agambye nti wakwogera ku nsonga zino oluvannyuma lw'okuzeetegereza obulungi tikubanga bulijjo bugubugu simulire essanja terigiisa mmere. Jakuddira oluvannyuma. Newankubadde nga bano bali mu kujaganya ebibiina by'obwannakyewa bigamba nti okusalawo kwa Ssaabawaabi owa gavumenti kuwadde Beetu abakumpanya okusigala nga beegirisiza mu yafeesi mwe bali. Maron agaba nga ye ssenkulu w'ekitongole ekya Anti-Corruption Coalition Uganda ekirwanyisa obulabbayi n'obukenuzi agambye nti abanene mu gavumenti bagenda kwongera okulya enguzi nga tebalina yadde okutya kwonna. Ekisooka nti ekyo kyakoleddwa ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti ekyatwewuunyisiza nnyo kubanga eyo yeffe owaye enkola gye tulaba emisango egibeeramu abanene tegiva bwe gityo. Tolako baminisita nga bakwatibwa mu ne vice president ey'omuseera naye yakwatibwako yonna emisango negiva gyatuuka wala. Era kiragadde nti negyo giri mu kkooti ya minisita bali mu kkooti banabe Karamoja ono wa finance Rugolodi kiragira ddala nti tewali bwe gigenda kugenda naye gigenda kufiira awo era ebyo bye biviiddemu Uganda okusanga nti efiirwa trillion 10 buli mwaka mu bubbi n'obukenuzi n'obulyake naye ebyo byonna biraga nti tewali bubalirivu eri gavumenti okulwanyisa obulyake. Ate ye eyaliko minisita w'ebyempisa n'obuntubulamu mu gavumenti ya Uganda Dr. Kobulunga Lukoza Miriam Matembe agambye nti tewali kyamaanyi kibadde kisuubirwa okuva ewa Ssaabawaabi wa gavumenti. Hakiba minisita Zimbogera koji mpaki mwe kugamba bana Uganda na njogera buli lunaku n'enjogera buli lunaku baminisita sinnabyembagambako bo bakola bye bakola they are shameless tebalina nsonyi mu Uganda n'abakulu nti balina nsonyi n'ekikulu kyo kiri abaggyeko emisango yaani abantu batwala amabaati agali nga tebasaanidde okugatwala bakimanyire ba ministers mu office of the prime minister be babadde balina okukola ki okulaba nti amabaati ago gatuuka ku banaku bali abaali bageetaaga ne babba ne babitwala ne babikozesa nga bwe baagala. Kinajjukirwa nti baminisita okuli n'omubeezi ow'ebyensimbi Amos Lugoloobi, minisita omubeezi ow'ensonga ez'Ekalamoja Agnes Nandutu, minisita ow'ensonga z'Ekalamoja Dr. Merigolet Kitutu bo bakyawera ennemba n'emisango egy'okukumpanya amabaati g'abawejjere b'Ekalamoja. Ebipya bizuuse ku banene mu gavumenti ya Uganda okuli ne baminisita n'ebikonge mu NRM abeegabanyizza ettaka ly'ekibira kya gavumenti ekya Gunda Forest Reserve ekisangibwa e Katabi mu disitulikiti y'e Wakiso mu ngeri y'okwekulumbaza nga kigenge buli ekijja n'embuga. Ensonda zaategeezezza nti waliwo abanene mu gavumenti ya Uganda 46 wamu n'abakampuni ez'obuntu abeegabanyizza yiika 8 ku ttaka ery'ekibira ky'eggundi yadde nga mu kusooka Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yali awadde ekibira kino ekibiina ky'abavubuka ab'e Wakiso olusa olw'okukolera ku ttaka ery'ekibira kino nga kaakati embeera bali mu yakusinga kukubya gw'okutte. Abakulembeze b'ekibiina ky'NRM aba tawuni kansa y'e Katabi mu disitulikiti y'e Wakiso nga bakulembeddwamu Abubakar Ngobi be baasoose okwemulugunya ku ngeri akakiiko ak'ebyettaka aka Uganda Land Commission gye kaawadde abanene okuli ne minisita omubeezi avunaanyizibwa okukulaakulanya ebibuga Obiga Kania akulira eby'okukunga abantu mu kibiina ky'NRM Rosemary Nansubuga Senninde wamu n'abalala ettaka mu kifo kino nga bo ng'abakulembeze b'ekitundu tebategedde.
wabula ye minisita avunaanyizibwa ku by'okulaakulanya ebibuga Obiga Kania agambye nti ye ettaka yalisaba kuva mu kakiiko ak'ebyettaka aka Uganda Land Commission nga kamaze okuliranga era nga ye mu byonna bamulanga bwemage bwe balanga enjobe mu kitoogo. Yesa abakunzi w'ekibiina ky'NRM Rosemary Nansubuga Senninde aganye okubaako ekyamaanyi kyayogera ku nsonga eno ng'agamba nti ye akyagyetegereza. Ate ye omubaka wa gavumenti atwala ekitundu ky'Entebbe Jacqueline Konkunda ategeza laadiyo ya Kabaka Kyabasa ensajja ti nabo beewuunyiza nnyo okulaba nga abanene mu gavumenti ya Uganda beegabanyizza ettaka lino nga nabo tebategedde. Ekituufu baleese listi nga balaga ebyo naye babadde baagala kusaveeyinga ku Saturday ne tubagaana. Kati we twabagaanye ne tuteekako geeti ne tubagamba basooke bayite mu right channel okakasa nti bona beneficiaries aba youth abasooka okuba beneficiary they are youth. Then kati wazze a second group nga beeyita aba national technology something ate kati ne wajja ne Uganda Land Commission. So naye nga tebalaga nti the first beneficiaries president beyawa nga tebabalaga mu picture anywhere. So awo nange nenkigaana. So nemba guidinga no one is allowed to come akole survey until nga president ali clear. Ettaka lino eryogerwako lisangibwa ku kyalo Bunono mu muluka gw'e Kabale mu tawuni kansi y'e Katabi mu bitundu eby'Entebbe. Manya obubono obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusiba ku nice ntangawizi tea, amajani kawomera n'antameggwa g'oteeka ku caayi buli omu n'akwesimisa. Saako nice curry powder akanza alikoolya n'okuba ennoga ne weenuguuna. Byakakasibwa UNBS. Munnamateeka Najibu Kasole anogaanya ensonga. DPP wabanga alina fayiro zagaddewo nga teyagadde kufunana abantu abo nga yasinzira ku bujulizi tebumala, omuntu yenna alina obuyinza okutwala omuntu yenna mu kooti n'amuvunana omusango gwa criminal singa ye abanga alina obujulizi asobola okugenda mu kooti n'emuwa obuyinza n'avunana omuntu oyo. Naye ate DPP naye alina obuyinza obw'enjawulo mu kusemateeka nga asinzira Kawayiro namba 14 akatwala mu maaso omusango ogwo kasita asaba kooti kubanga DPP alina obuyinza obuvunaana omuntu yenna. Singa abanga atwala omusango ogwo n'agweddiza ye n'aguggyayo kooti n'emu obuyinza ogugjayo, ate tewaba muntu yenna asobola kukomya omusango ogwo singa guba gutuuse mu kooti kubanga tewali muntu ayinza kufunaanibwa mirundi ebiri ku musango gwe gumu. Bannamasaka babadde bakyali mu kiyongobero eky'ettemu eryakoleddwa ku bantu 5 nga bonna ba mu maka gamu, ate omutawaana omulala gugudde mu kitundu kyekimu abatemu abatannategeerekeka bwe bassa omukyalo omulambo gwe ne bagusuula mu luggya lwa muliraanwa we. Omusasi waffe Omusange Kayinja y'abirina. Ettemu lino eddala liri ku kyalo kya Njovu mu muluka gw'e Kamwozi mu ggombolola y'e Buwunga, nga mu muluka guno era mu ggombolola eno mwe mwabadde ettemu omwafiiridde abantu 5 ab'ennyumba emu. Mu kiro ekikeseza olwaleero abatannategeerekeka bassa omukyala Nakibira Silivia nga ono abadde atemera wakati w'emyaka 28 n'asatu egy'obukulu, ng'ono omutuuze w'Ekyanjovu mu muluka guno ogw'e Kamwozi gombolola Buwunga mu disitulikiti y'e Masaka, ng'ono batuze Mutuge. Okusinziira ku batuuze bagamba nti omugenzi kirabika bamuttidde walala, omulambo gwe ne baguteeka ku pikipiki ne baguleeta ne bagusuula mu luggya ku muliraano ew'omukadde Namwandu Tereza Nalukwago ku kyalo ky'Ekyanjovu, nti kuba baawulidde pikipiki nga zitokota eyo ku ssaawa nga 8 ez'ekiro, era abazzukulu b'omukadde ababadde bagenda ku ssomero be bagudde ku mulambo guno ne bategeeza jjajjaabwe, naye abagambye okuyita ab'omuliraano. Bawa omukyala attiddwa ayitibwa Sekanwaji agambye nti mukyala we yamunoonyezaako ekiro okutuusa eyo ku ssaawa nga 7 nga tamulaba, nti kuba emitala ku kyalo mizinga wabaddeyo embagana kwe kubivaako, kyokka kimubuuseeko okusanga omulambo gwa mukyala we ate nga guli ewa muliraanwa we mu luggya. Kirabika abassa omukyalo ono bamutuze butuzi nga beeyambisa akasweta ke yabadde nako, kuba nako
kasangiddwa nga kazingiddwa ng'omuguwa bakatadde mu nsingo. Speaker wa disitulikiti y'e Masaka Francis Kimuli nga naye mutuuze ku kyalo kino Kyanjova agambye nti ettemu lino libasuseeko mu kitundu. Tufunye ekizibu ekirala wano ku kyalo ky'Ekyanjova era mu muluka gw'e Kamoozi mu ggombolola y'e Buwunga. Mutuuze waffe ku kyalo ky'Ekyanjova wano amanyiddwa nga Nakibira Silivia asangiddwa ku makya nga yassiddwa. Abantu abatanda bakutegeerekeka. Ebyo nga bikyali awo waliwo omuvubuka atannategereka mannya kyokka nga kitegeezeddwa nti wa Mukasana mu Nnyendo mu kiro ekikeesezza olwaleero bamukubye ennyondo ku mutwe ne bamubako pikipiki era nga kigamba mu kibuga Masaka emabega w'eddwaliro ekkulu ery'e Masaka. Ebyembi kitegeezeddwa nti omuvubuka ono atemera mu myaka nga 20 egy'obukulu yatolose butolose ekirewaka ne pikipiki yawaka ng'abazadde beebase agenda akole ku ssente ng'avuga abantu ababadde abangi nga bava mu mwoleso oguli mu kibuga Masaka. Abamukubye ennyondo balowooza nti bamusse wabula abakedde ku nkya bamusanze ng'akyaliko ekikuba kyokka ng'ekiwundu ekinene ennyo ku mutwe kivaamu omusaayi mungi. Wadde ng'eddwaliro ekkulu ery'e Masaka liri kumpi awo Emmanju bagezezzaako okufuna obuyambi bwa ambyulensi naye we ziweredde essaawa 2 ez'enkya ya leero nga tebannabufuna. Tom Sange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dr. Ali Kangume annyonnyola nti omukyala agenda okuzaala alina okukeberebwa pressure okwewala okuzaala omwana nga afudde. Ezendwadde ezitera okubatawaanya mulimu pressure, hypertension. Eyo pressure wekwata omukyala alina olubuto emukosa nnyo to the extent nti ekuba buli kimu ekiri mu system ye nekubiramu n'omwana. Ebiseera ebisinga bitera abakakyala okuzaala abaana nga bafudde kubanga oba togikontrolinze bulungi etera abantu okubeera nga bafa era obeera nga ofunye olubuto kiba kirungi nga tonaweza weeks 2 kutandika ne ku weeks 2 babeere nga bakupima pressure yo bamanyi pressure bwetambula kubanga oku weeks 2 omubiri gutandika okwetaaga bingi okuva mu musaayi gwo. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda nga bikutuusibwako Rena Herbal Mouthwash eddagala erijjanjaba endwadde z'amannyo n'akamwa akawunya ne Shaku Organic Cold and Flu Syrup erijjanjaba ekifuba ssenyiga ate nga lyakakasibwa National Drug Authority lisanga mu pharmacy ne supermarket zonna gw'omusuubuzi genda ku Calm Care Pharmacy Wilson Street ne ku Dam Traders mu Kikuubo. Enkola ey'abooluganda lw'aba nabyabufuzi okuddira abantu baabwe mu bigere mu yafeesi z'ebyobufuzi yeeyongedde naddala nga buli lunaku eri aba baali baddidde bazadde baabwe mbigere ku bifo by'ebyobufuzi naddala obubaka bwa paalamenti mwe muli Joseph bali ku ddembe Mutebingo ono yadda mu bigere bya kitaawe omugenzi Patrick Musimu Busiro South. Susan Nampi yadda mu bigere bya kitaawe John Ken Lukyamuzi bwe bamulemesa okwesimbawo mu 26 mu Lubaga South. Susan Alengoti Olomaiti yadda mu kifo kya kitaawe omugenzi Michael Olomaiti ku kifo ky'omubaka paalamenti owa Usuku. Abalala mulimu Florence Nebanda yasikira muganda we Selina Nebanda, Veronica Nanyonde yasikira muganda we Susan Namaganda n'abalala awatali kudda mu byanamu owuwentereka ab'ebweru balye. Wabula abatunulizi b'ebyobufuzi bagamba nti abamu ku bano baleetebwanga tebamanyi byabufuzi nga abamu baakavane ku masomero ng'ate abalala babadde ku mirimu mirala nnyo era nti bangi bakomekkereza tebanyeze kigambo kyonna mu paalamenti ne basalawo okufuuka kyesirikidde omuzigo mu ttimpa. Wabula mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Samuel Okelo Engola eyeesimbyewo ku kifo kye Oyamu ekyalimu kitaawe omugenzi nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yosefu Lukyamuzi.
bangi bazze badda mbigere by'abazadde baabwe ng'ebifo bino birabikanga ebibeera ebyokukubagiza obukubagiza nga consolation gwe kati nga candidate gw'okiraba otya? Ekituufu kiri nti yes ekyakukubagiza by the way naye ate n'ekyokubiri saagala abantu bakisusse maaso nti kyakukubagiza kyokka njagala bakisusse ku maaso balabe nti nange nganze Engola Junior I have a brand gye nazimba ne activism omulira naye mukoze obadde obeerako ku ground? Mbadde mwendi mu ground nnyo na nze kansela omukulembeze wa Oyam Town Council nali ku ticket ya UPC nga muzeeyi chairman wa district nga nze kansela wa Town Council to the district. Wavadde mu UPC okudda mu NRM? Zali ennaku z'omwezi I think 10 ogw'omunaana 2018. Kyekyakuleeta okuva mu UPC okudda mu NRM? Nga bakuba obukokola n'omulamwa baguvuddeko. Mulamwa ki? Kubanga bw'ogamba nti tuli ku opposition naye ate nga naawe oyingidde munda oli mu kukolera mu gavumenti muli munda naye tokkiriza kujjako ngoye za UPC. Ko naawe kati kaŋŋendera eddala eri nammwe gye mugenzi gye mukukutira? Kyekyo. Kakati awo ekibiina temwakisulirawo ddala wandisigadde eri n'olwanira lwakiri kisigale nga kiri ku mulamwa? Mu nkukutu? Awo tuba tulyaza amaanyi abalonzi. Kati kitaawo yamanyikwanga mulwanyi Namigge. Yes, fighter gwe omanyikiddwanga ki? Activist mukambwe nnyo. Utya? Manye ku infrastructure mu Northern Uganda wano. Naliko ku nguudo naliko ku activism ku nguudo za Northern Uganda. Most especially Lera Municipal. Twakolako demonstrations ku child sacrifice mu North nga abayindi babisusizza babeerangamu n'emyezi gyabwe gye basaliramu abaana. So we have done a lot of activism. Okwo kuyisa bivvulu omwina be mwasibisa oba bwe mwatwala mu kooti? Yes, abayindi babiri bakwatibwa ne basibibwa mu kooti y'Esoro. Yes. Babasiba bbanga ki? Bakyali ku rimande. Okay, kati kitaawo yabadde minisita, goba minisita obusobola? Ogenza okulaba nga nsinza busobola mukama wange kanti gwe kuumako babunsimbe. Nawe ojja kubanga ombuuza ebibuuzo. Teekateeka naye kakati enteekateeka eno ey'abaana okuddira bakitaabwe embigere fe abanaku tunaasobola maaso eyo tunaakomba ku buyinza nnyo n'amaanyi. Ate kati mwenga mukyeddiza bweddiza muzeeyo oluvaawo ng'omwana akwata. That is not true kubanga tubeera mu kulonda. Naye obululu buno obwa Uganda mubeera mu influence y'amagye, poliisi, oluusi abakaki No, that is not true. Jukiramu omubanda wa Kabaka bwe yajja kyagaana Buganda yonna okubeera painted red. Era naye baminisita bameka abaagwa bonna baali tebalina escort. Naye omanyi abantu bameka abali mu kkomera oluusi nanga n'obulamu bwagenda? No, bukina omuwendo. That's the price of democracy. Kakati gwe mu byobufuzi bya Uganda ebimu ku biri mu kampu waliwo awangaddewo ennyo ate oluusi naye ayagala mutabani we kujja ebyo obyogerako ki? Gyonvuga gyonziza Katonda nsaba akukwasizeeko. Ate atya? Amazima amatuufu omukulembeze bw'aba ng'asobola ng'aguluminze mutabani we oba aguluminze muwala we nkugambye nti tuli mu democracy n'amukuza n'amuwabula mu byobufuzi mbasira bansonga ki emugaana kutambirawo mutabani we oba muwala we. At the end of the day abantu bwe bamukkiriza ne bamulonda kirabamu buzibu. Waliwo gwali omuwendo gw'ogambye ogwa democracy ogulowoozezaako ababeera bagenda wakati awo nga bamuyisaawo ng'alina okuyitawo? No, kyenjagala tukkaanyeeko kiri nti ebyobufuzi bya Uganda bivudde wala nnyo okutuuka bwe tutuuse it is self-explanatory naye nga kinene nnyo kyetukyusizzaamuko mubeeramu okukozesa ekifuba which is not right anyway. Naye nga at the end of the day I believe mulimu limitations we tuyinza okukkirizganyiza nti it has been fair though riddled with issues naye nga can work out. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama gakutuusibwako Modern Tea, amajani agajjudde obuwoomi n'eddekende nga buli anywedde ku caayi waago asigala agatendereza. Modern Tea gali mu bika omuli aga vanilla, ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modern Tea, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Uvrage ebbanda.
Ebika 16 biyiseewo okugenda ku mutendera gwa ttiimu 16 mu mpaka z'ebika by'Abaganda ez'okubaka oluvannyuma lw'emipiira egigaddewo omutendera gw'ebibinja ku St. Lawrence University mu Ndeeba. Mu mbeera y'emu olukiiko oluteekateeka empaka zino lukakasizza ensengeka y'emipiira egy'omutendera gwa ttiimu 16 nga bazzukulu ba Lwe Kasujja Kyesimba ab'Engeye bagenda kuttunka ne bazzukulu ba Kalibbala ab'Enseenene, ate bazzukulu ba Nakirembeka ab'omutima omusajja battunke ne bazzukulu ba Muwanja ab'Enkula. Bazzukulu ba Katumba Mulegeya Mugema ab'Enkima bagenda kuzannya ne bazzukulu ba Muyinga ab'Omusu. Bazzukulu ba Mutasingwa ab'Embwa bagenda kuzuuzumba ne bazzukulu ba Sebuko mu Kibindu gw'aboolugave, ate bazzukulu ba Kakooto Mbazira ab'Ennyonyi Ennyange battunke ne bazzukulu ba Labawuuyo Nalusiri Nansangwa w'Obuganda Ntege wa Lusimbi ab'Effumbe. Bazzukulu ba Katongole Mugatta ab'Ente bagenda kubaka ne bazzukulu ba Lubega Nsamba Lukonga ab'Engabye Ennangira. Bazzukulu ba Gunju ab'Obutiko bagenda kuzannya ne bazzukulu ba Keya Muleme Muteesaasira ab'Engo, ate bazzukulu ba Kyoto Kiwutta Makumbi Kayira Gajuula ab'Embogo battunke ne bazzukulu ba Ndiira mu Birugabunga ab'Emmamba Namakaka. Rosette Kala akulira eby'ekikugu mu mpaka z'ebika by'Abaganda ez'okubaka agambye nti emipiira ku mutendera guno gigenda kuzanyibwanga lumu omwezi ogw'omusanvu, ate ng'olunaku lwe lumu bajja kuzanyirako n'omutendera ogwa quarter finals ng'emipiira gyonna gya kuzanyirwa ku St. Lawrence University mu Ndeeba. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Kalambi Kamandwa yategeeza Kiyanja nti Bugomba muganda wa Kangave bwajjanga gyali nga amutegeeza nti ye takyayitibwa Kiyanja wabula Ekibowa, era n'abaana be bonna yabatuuma amannya agalinga eriri Ebbowa ne Nabbowa. Bugomba agenda okutuuka gye baamutumye asanga Kiyanja yamulindiridde dda, teyamulinda na kutuula wansi n'amutegeeza nti ye erinnya lye yalikyusa dda, n'akyusa n'ag'Abaganda be n'abaana be bonna n'abatuuma agafaanana erirye. Nga tugenda mugebweru soko jjukire bino nga bikutuusibwako Eram Uganda Limited abakugu mu kutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe, ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde, ssaako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 26 omwezi ogw'omukaaga ogwa Ssebaaseka omwaka ogw'2023. Bwe lwali bwe luti mu 2021 gy'emyaka 22 egyakayita, bannayuganda bakkira obusanduuko okulonda ababaka baabwe mu Paalamenti ya Uganda nga wakayita emyezi 93 n'ekitundu ng'okulonda pulezidenti kuwedde. Parliament ey'omulundi ogwo yali etulamu ababaka ba Parliament 295, naye ng'ebifo 214 bye byali bikubwako akalulu ak'abannayuganda bonna ng'abasigadde baali babaka bulondobi okukiikirira amagye abakyala n'abavubuka. Newandibadde ng'okulonda kwali kwa nkola ya mugendo ng'ebibiina by'obufuzi bikyali biggalire, naye baminisita 12 baabamegga kyabugazi mu kulonda okw'omulundi ogwo ng'ababaka abaalondebwa be baatuula mu Paalamenti ey'omusanvu ne bagiggumiza. Paalamenti eyo ey'omusanvu y'emu ku ezo ezikyasinze okwokya ennyo mu ntambuza y'emirimu mu Uganda, nga yalimu ababaka nga Alisa Alaso, Agura Awoli, Kano Fred Boogere ne Guma Guminsiriza, Geoffrey Kanya, John Kenny Lukyamuzi, Michael Mabikke, Norbert Mao ne Patrick Musi, Yusuf Nsubuga Nsambu, Rigani Okumu, Reina Kafiire, Ogengala Tigo Sebuliba Mutumba Muddu Awulira n'abalala. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka, we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750598011 ng'era bali wamu ne Chiko Mukyuzi Mix. Tukwaniriza mu nfumba empya nga gw'okozesa olw'akawoowo akaalagirwa n'eddekende, ate eno nga bw'ozitoya ne subuwo. Naawe afumba akatogo, Chiko Mukyuzi Mix mufuule etteeka. Omukulembeze wa Kenya President Kipchirchir Samoei Arap William Ruto alangiridde nti agenda kuwerengatta ezisuubula okuva ebweru wa Kenya okusobola okuwanirira ekisaawe eky'ebyobuweesi n'obunnamakolero eky'omunda mu Kenya, ng'agamba nti ye teyakola buteesagga nga mu kiragwamunya. President William Ruto agamba nti Kenya balina amaliba agamala okuva ku bisolo bye balunda, nga kiswaza amaliba okutunda amatunda ebweru eri ensi ez'enjawulo naddala ez'abazungu, ate olwo Kenya n'esuubula okuva ebweru waayo engatto ezikolebwa mu maliba ge gamu.
William Ruto agamba nti gavumenti ya Kenya Kwanza gyakulembera bino ebikooye ng'ekooye n'abantu aboonoona amaliba nga bagawa embwa zigalinga emmere mu ngeri ya kwebambalika ng'omunafu akeera okuggulawo. Agambye nti bw'anaawera engatto eziva ebweru amakolero g'engatto gagenda kuzimbibwa mu bungi e Kenya olwo bannakenya mitwalo na mitwalo bafune emirimu songa mu ngeri y'emu era alangiridde nti agenda nakuwera ebyokusuubula ebibajja eby'omunju n'ebweru okuva e China. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Chabasa Famma gaagano. Mu mawulire ag'ebya science abakugu bakizudde nti endabika n'enfaanana ey'ebisige byaffe bye tulina etambulira nnyo mu musaayi gwaffe gwe tuvaamu nga betugabana nabo ensikirwa genes ow'ebisige katugambe ebikwafu manya nti bajjajjaabe mwalimu ababirina bwe bityo. Abayivu nga mu buto bwe bakuula amannyo bagassa mu nsonda emmese zigasange zibawe ssente. Okunoonyereza kuno bakukwanaganyiriza mu Erasmus MC University Netherlands ne balondoola abantu 948 ab'ensi ezitali zimu. Ababangufu bagamba nti ebimu ku bintu ebinovu ennyo mu nsikirwa z'ensi genes by'ebika by'ebisige ng'emirundi egisinga obungi abaana ebisige bye bafuna bw'abanga takifaananya butereevu kitaawe aba waakiri akifaananya nnyo nnyina. Abadde omusaale mu kunoonyereza kwa luno omumanyi Professor Manfred Kaiser agambye nti n'obukowekoobwe nabwo omwattu nti bukambwe nnyo mu kusikirwa obutereevu mu nsikirwa genes ng'alina obukowekowe obungi bazzukulu b'abazzukulu bo teweewuunyanga nabo babufunye. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Abamu ku baminisita abaggiddwako emisango egy'okukumpanya amabaati g'abawejjera b'Ekkalamojja bakyakyanca nga bangi bagamba nti emisango egyali gibasiddwako nti kwali kuttattana mannya gaabwe wabula nga bba abalwanyisa obulabba balina obukenuzi bagamba nti babadde tebalina kyamaanyi kye basuubira okuva mu yafeesi eyasaba awabi wa gavumenti tikubanga ebintu byebimu bwe biti era byezzeekola bulijjo. Ebipya bizuuse ku banene mu gavumenti ya Uganda okuli ne baminisita n'ebikonge mu kibiina ky'NRM abeegabanyizza ettaka ery'ekibira kya gavumenti ekya Gunda ekisangibwa e Katabi mu disitulikiti y'e Wakiso nga mu kusooka ekibira kino Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yali awadde ekibiina ky'abavubuka b'e Wakiso olusa okukolera ku ttaka lyakyo. Bannamasaka babadde bakyali mu kiyongobero ekyettemu omwafiridde abantu 5 nga bano ba mu maka gamu ate omutawaana omulala gugudde mu kitundu kyekimu abatemu abatannaba kutegeerekeka basse omukyalo omulambo gwe ne bagusuula mu luggya lwa muliraanwa. Omukulembeze wa Kenya President Kipchirchir Samoei Arap William Ruto alangiridde nti agenda kuwera engatto zonna ezisuubula okuva ebweru wa Kenya okusobola okuwanirira ekisaawe eky'ebyobuweesi n'obunnamakolero eky'omunda mu Kenya ng'agamba nti balina amaliba agamala nga kiswaza amaliba okugaguzanga ensi z'abazungu ate bo ne bagula engatto okuva mu nsi z'abazungu nga zizikoze mu maliba ge gamu. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.